kano wayo ndandise naba MTN nyiga star emu mukaga tano star satu hash osindike bana kubuza bagamba enter merchant code teka mu sente teka mu Hajati Rahman Naiga oli ku Salamu TV esimu ogikubye leo oli ku Salamu TV tukugamba kata kwi kwata sadaka yo biidhinillah obeko kyowayo biidhinillah ta'ala chonna chicheya musolo cheyama netukiwandika wano nti Hajati Rahman Naiga yeya myaka kadde tekina mtawana naam zaka wanjaja ati zaka ate eyo mpaji eyo mpaji mu mpaji za dini encha insha Allah ta'ala kankudirenga maliriza show kamaro tegeza abasiramba nabalala nawe ngenda kuba nkonfaminga ngafudde kumpewo insha Allah abaya batulaba oyo abadde Hajati Rahman Naiga zakaye twajinona kokko naye abonero bulaga nti era ayagala abasalamu tugendeyo biidhinillah tubenga tunona zaka bwanaba ayongedde na konfaminga insha Allah ta'ala gwe oyina kyokoze oyina kye weesunga omukyala agambye ntanaba kubanga awazaka ate sente ku ssimu tayinaako kati gwe mubanga oziina njagala kulaba nze ninze nkulabe ng'ogamba nti omukono nguwanise guugwo akakadde kaako ataanu gaago abiri gaago ng'ani oziwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah subhanahu wa ta'ala alina obuyinza obukujja mu bantu b'omuliro n'akuteeka mu bantu b'omujjana era Allah alina obuyinza obukujja mu b'omuliro amini b'omujjana n'akuteeka mu b'omuliro wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ntogezanga tekakutanda nolowooza nti okubeera ng'okodowalira ebyo Allah byakuwadde huwa khayrun lakum kyekisinga obulungi gy'oli bal huwa sharrun lakum wabula kikabenje sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawma alqiyama Allah agenda kukola ki Allah agenda kukuzingirira Allah agenda obugagga Allah bw'aba akuwadde obwo ajja bufuulamu omusota aguzingirire mu nsingo yo toyinza kumanya butya bwe kinaaba painful era kigenda bato kyalinkwikana ki so wenjagala okusabira fe abeetaaga Allah subhanahu wa ta'ala okujja ensingo zaffe mu muliro fe abaagala Allah subhanahu wa ta'ala ajje ensingo zaffe mu muliro tumwegayirire kale ate nno n'ekyenkizo ekiriwo tulina ne bakadde baffe abatuvaako Allah subhanahu wa ta'ala byatwala beera mwabo abamulowoozaako nga bwakitiibwa Allah taata wange wamutwala maama wange wamutwala naye simanyi wa waayimiridde simanyi wa waali byonna obigatte omuli okwegayirira omuli okumugamba ensonga zo omugambe wakitiibwa Allah mujje mu bantu b'omuliro ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yekka yakirinako obuyinza yekka Allah yayina tiketi ejja omuntu mu muliro nemutwala mu jjana ejja omuntu mu jjana nebeera ng'emutwala omuliro nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yagamba Aisha nti omukyalo oyo mufulumye mu nnyumba muno si muntu mulungi era muntu waba muliro Aisha bwe yamuwa entende gyali yoyo bwe yasaddaakako kitundu Allah namuga nabbi Allah naddamu n'asindika Jibril nejja eri Muhammadu sallallahu alayhi wasallama yamugamba nti omukyalo oyo mukomyewo olw'ensonga yejje alina kyasaddaase wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amujja mu bantu b'omuliro hakati kiba kitegeeza wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum
Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusonyiwa ne saddaaka. Mulimu gwa kyeyagalire, mulimu gwa sunna, naye obubede bwago, obuzito bwago awo we gutuuka. Kati ate nno gwaziwaayo nga n'ensonga ezikuweesaayo Allah subhanahu wa ta'ala yagissaako jjana. Man bana lillahi masjida, yenna azimbira Allah omuzikiti, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah subhanahu wa ta'ala wakumuzimbira ennyumba mu jjana. Allah nga yagizimbye. Lwaki tuba tetukola? Lwaki tuba tetutandika okubeera nga tuwaayo Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga naffe atukolera ebyaffe bye twagala, omuli okutusonyiwa, omuli okutwanukula, omuli okutuwa. Abaaye tunyiga amasimu gaffe, tumwegayirire Allah nga tumugamba wakitibwa Allah tujje gyensingo zaffe mu muliro, wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala tusumulule okuva mu muliro, wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala tuyina amazambi ge twakola, olina g'omanyi, olina g'otamanyi. Mukubeera nga olina amazambi g'omanyi, Allah subhanahu wa ta'ala butya ng'aga amazambi g'owakola gakuteeka automatically mu muliro, ke kaseera Allah subhanahu wa ta'ala akujje mu bantu b'omu muliro. Nanti bwe tuba tuli mu 10 eryokusatu, lwaki gwoba osigalayo? Lwaki oleka mukadde gw'otalina shuwa? Gw'otali shuwa yayingira jjana, yayingira muliro. Bw'aba yayingira toyinza kumanya wamujjana kubanga waliwo ebyekusifu byayinza okubanga yakola. Tumwegayirire ku Allah nga tumugamba wakitiibwa Allah beera ng'ojja mukadde wange muliro, okusinziira ku nnaku zino nti awaluha rahma, 10 eryasooka Allah yatusaasira, 10 eryokubiri n'atusonyiwa Allah, erisembyeyo tuli mu itqu minan naari, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubeera ng'atujja mu bantu b'omuliro. Sofa ntandise naye sinnabalaba, kansooke nnyongere mbawe ennamba biidhinillahi ta'ala. Ne bw'olaba akamwenyumwenyu n'ebbugumu linzijjudde, omunene atuuse, omunene amaze okukkalira biidhinillahi ta'ala. Biidhinillah njagala abamwaniriza merchant ya MTN eyo gy'olaba gikozese, obeeko kyoteekayo ng'ogamba Allah subhanahu wa ta'ala gwamanyi by'omwetaagamu, gwamanyi ebikuluma, gwamanyi ebikutuddemu, gwamanyi. Nze nnyinza okubanga simanyi nina ebyange, naye naawe olina okubanga olina ebibyo. Aba Airtel mbagambye osobola okusindika ku 0707 715 715, amannya ga Kalimu Kaliisa. Aba MTN 0776 442 oba merchant procedure gy'olaba nyiga star 1 6 5 star 3 hash. Bw'omala okusindika bakugamba enter merchant ID, enter merchant code 315 865. Nga bw'obiraba bw'oba onyiga obeere nga owaayo ensimbi zo. Bakubuuza kuteekamu sente, esente zisseemu, omugambe Allah nti Allah ensonga yange eri bweti. Gwe bw'oteekamu omaliriza wansi ddala, oteekamu piniyo eya MTN, eyo gwe wekka gwagimanyi, era olina kubanga okukuta nayo, abalala okubanga tebagimanya. N'aba Airtel namwe yammwe weeri onyiga star 1 8 5 star 9 hash. Bonna asindika bakubuuze bagamba enter merchant ID, merchant code 313 no 43 42 989. Ngambi 43 42 989. Abo beba Airtel. Bw'osindika bakubuuza sente mmeka. Ramadhani agenda
byokola kati byoyinza okubanga sawa zino okola bina kubanga naawe enkutu oginywezezza nga bashekhe batusomesa aga nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yanywezanga enkutu kyetegeeza yasinziiranga n'akirako bwe yabadde mu bbanga erisoose erya Ramadhan. Kiriza nkulage mpe shekhe mukulage nti yatudde dda era ababuuzeeko abeere nga atandika okubeera nga akasuka biidhnillahi taala. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Atendezebwa Allah dobozi siri eriri awo ery'amaanyi dalasa zibadde mpitirivu leero. Mukuweereza Mungu tuli mukumuweereza tumuweereza empeereza ate tuwummula naku zino zonna sande ogenda okwesinkana nga tuddeeka nga tetwogera eddoboozi limaze okubanga libanga onyedde ekikere okomekereza tolabye okomekereza buli kimu kikuzitoyeeko ng'omuntu n'ogenda okujja wano ng'oli eddoboozi noga ya Allah bwe tutyo we tukomekereza n'eggulo tuli katakwi naye banaye tudduukirira tuyamba abantu b'ekatakwi notolni katakwi kubanga nze kyemmanyi nti omuntu abeererawo muntu munne ne Allah akola atya amubeererawo. Nina akatundu ke nabaddemu eggulo musaidi awo yakiryandongo yingirako awo nengenda nsisinkana omuzikiti we babadde bampise nga omuzikiti poloti yago yaggwayo kakati nga otambulako ebigere 13 no nga waliwo church ng'enyirira church no muzikiti biri watya kati wakati wabyo waliwo sabo wakati wa church no muzikiti waliwo ki omusiramu nanga nti wabulayo mbizi eryoka efuuke one stop center. Yes, ekituufu abasiramu babadde nga basaala nga ne poloti yaggwayo dda kati ng'owessabo yatandikiraawo ate nga yalisaawo nga naye abantu bakola batya kati ate nga n'ekkanisa erina abaayo so kati nga biri awo buli muntu ali mu primarizize tayagala kumukola ki kumutawaanya neŋŋamba wayabuka neyatonda ensi eno kati abantu bafaanana bwe batyo mu nsi mwebali bw'owuliranga tugambye nti katakwi tuba tetugamba abantu balala naabo basobola okutunulira obunene bwabwe mu mbeera yonna gye bayitamu nze omusiraamu yanga nti ffeseeka tubalaba ne twagala nnyo tuweereza abasiraamu b'ekatakwi buli kyoba oliawo nammwe mulikyuka ne mujja ne mutugulira essabo lino ne tuteekawo kkoba oliawo essomero lya Kulaani ffe tetulisobola waliwo kyansi eyaki of course akabenja kasinga obbaawo kwe kubeera nga nannyini ssabo tayagalira ddala kintu kiyitibwa kutunda kye bayita ssente ne ku paaka empya ogigula sibe kiri kati omusiraamu aga nti bwe twogera nabo basobola okukola ki okutuguza omusajja oli omusamizi asobola okutuguza bulungi nnyo yo wekkanisa ye yagaana ayagala aliraana omuki naye ebigere nga 15 bazina oli ayimba ki kakati people bali mu bitundu Sheikh Muyingo ng'owulira muli eno ga ya Allah abantu bwe batubawangaala kati abantu b'ekatakwi bwe batuwe bali mu mbeera nga basalira miti bali mu mbeera ng'ebulamu bwabwe si bulungi gw'okubeerawo kwabwe okwoweereza kye bagenda banyongeza okusaala gw'obadde tokimanyi nti nno omuzikiti omulungi bagujjumbira gwegendako bugenze wayima mu kasozi ne weebeera swala ya sunna olw'obunyirivu bwago bagula gutya of course nakasero wali osanzeyo ataliyo
muzimbe nga bwogula but it is clean genda ku Old Kampala muzikiti guli ki guyimiridde agola bageganywa agogola bagegafuna wuzu agogola bageganaaba agogola bana mu fiqi gasanyi ndofuna wuzu gafuna gegaliwo naye essaawa eno waffe gye tuli amala osanga ago ate tufuna kuba gali wamu ate gayikamu obukyafu butereevu laba ne kkala gayikamu obukyafu buyitirivu wano gayinza okuba nga ne waffe nga gasobola okukyuka nga kyuka na boa na ttaka erya tosi nga gakkirizibwa olw'obuyonjo bwago naye kati agali mu kifo ekimu ago amangi tegakkirizibwa naye ate eyo olwadhalula nti teri njazi teri nzizi which option tebayina so okubeerawo kwammwe okusindika kwammwe mu nnaku zino eno 10 okudduukiribwa kwammwe Allah kwagenda okuyisiriza abantu abo bafune emirembe abantu abo beyagale abantu abo nabo basabire ku mmwe kubanga okoze essanyu mu mutima tunabateekamu essanyu nga era ffenna ffe bitambula ate essanyu kasitalibeerawo kakati baganda bange ab'empuliriza ab'ebitiibwa bwe tuba twagala Allah waffe atwagale bwe tuba twagala Allah waffe atusiime mu bulamu bwonna mu kye tulina okuteekamu bulamu bwonna kye tulina okukkiriza nti Allah waffe tuteekeddwa kumuwa sawa empa gye tumuwadde tulaba nti etukosa naye Allah waffe ye bw'aba takosebwa bw'agaba takosebwa kirina ne kyabugagga ki Allah kyatasobola tewali gwange yampuliriza bw'obeera ku Salamu TV kale ne bakuwa nti genda osalire omutaraweehi soke tujjukize n'abali n'olwaliro kati olwaliro bayimaamu abataraweehi twagala okujjukiza shekhe bahafizu nti bali mu jjuzu z'abasajja ejjuzu ze muyingiddemu z'abasajja bagenda kubajjukiza ne weebeera kasira nawe sadde tarawe shekhe yarabiddemu ati katono amaloboozi gabadde nga 3 bali mu jjuzu zaabwe ati bagende mpola mugende mpola mwetereze biidhinihi jalla almaula naye baganda bange bakadde bange tujjukirire abasiramu beekataki mu mbeera mbaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sabo ne watu wagedde ekyo kyokka mpona banazikubuuza kandi abo baddala kitufu ekitegeeza mbaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali atambula naam ate omanyize ntandika ebyafaanana naye gwegwe nina kufaanana Allah yakuteeka esenga mumanyi nti tubeere ntusoma ebitabo nga tusomera kuweereza mmwe mwali badde temutulumya omuntu yali badde akwata omutwalo nga Bukhari tannavaamu ddokoli okundaba kw'obulabi nga ssente ziyiika obadde mumanyi gyenva umanyi kyemba jamani nambiwe ya rabbi wallahi jamani seka gena ngampola mpola lojire nnyo kubanga obuzibu simwere ajikalisa akuyita noga mpedde nole okojisa mugo nojisa boti noga Fabio Hanima nete kutuka neva wala kakati chamwali tulumiza owereze emitwale gy'esatu juwerezerilla banayibo onyiga nnaku zizino tusigaze nnaku zisina mukaga kati kulwali twencha tusiba lwabiri munya kira tuli mu kyabiri munya ko bizena ko nga mukaga ze tusigaza zokka olw'omusanvu ate lukyawera twalukutudde dda wallahi adduse ate mbakakasa mu birungi by'okugaba mu birungi by'okusaddaaka mu mwezi ogwa Ramadani teri kisinga tukwasa nnaku ekyennaku abaddu ne babeera ku TV asula mu nyumba ya bilioni 7 bilioni emu billion nyumba of course billion 1.3 billion emune million zibisatu mwasula ku kitundu we bawangalira nga omuzikiti tewali nga abawalabu be bagukola ki be baguzimbawo nga batete muli ate nga balabe baguzimba sibitegedde ogambye oli awangalira ennyumba ya billion namba n'obukadde nga 3 oba milioni 7 mwe bali mu bitundu nga balema okwesondamu okufuna omuzikiti kati nga basalawo omuwalabu n'oguli mu kitundu newe bali muwalabu yakola ki ne batakwatibwa na nsonyi ne bamala ne bakugamba tuyambeko bambi otwogere n'abawalabu batuwe ettooyi
nati omuntu woba wawerumu banakola ki bazimbe kataku anti kyo kibayisa nti kati ekyeyo kibanga kyaganye mujjeeno ffe tetugenda kugamba nti tuweereze emitwalo 3 kana akatono kwotuweereza kwe tugenda okumenyaamenya tugatte tujwaledde mayumba gaabwe bwekiri kuba obeera mu nyumba nosirika salamu nekutuukako live noziraba nogenda okutuuka ku TV nga kwetuli nogana ebasiramu bali ku kibani nti babanga bali mu kuwamba gavumenti ogenda okulaba nga si kye baliko bali mu kuddukirira batalina bayambi bogenda okulaba nga embeera gye balimu nabo bennyini bamisikini balikula hawula nokwata essimu noga nti ejja nempitako ennaku zigenda bwe bati abaddu bagenda okujja mu maaso ga Allah abaga nti alam ya'tikum nadhir tewalaba ku Bukhari ne Muyingo nga batudde nga balina kye bakugamba baddemu ki qalu bala qad ja'ana nadhiru bajja netwatulanga tulaba batupangirako obupangizi dunia kati ekyo kigenda kujja abantu bagenda kujja esente zibasinga okuteeka mboononefu nga kuba esente zigenda mboononefu zempitirifu omuddu asobola okuteekeko ekivulu bwogu ngaate musiraamu naye bukino nga ffe tumwagalako omutwalo gumu nakutambuza nakulayiza gwe bagagga bamekaba okubira essimu nakwata essimu y'omubudde tebalina naye mu bivulu oba mu kintu kyonna ekya haramu asobola okuteekamu obulamu bwe bwonna asobola okuteekamu byonna kyasuubira nti kino kyekirungi kyasobola okuteekamu ki sebo shekhe nze kansuke nkubuulire nti waliwo abakwaniriza wakyaliwo mbadde no sinnasumulula era tonnasumulula ebintu byobimanyi oba oyimiridde waliwo gani nabbi sallallahu alayhi wasallam ojajjukirawo wenjagalawo wenyini wanagambye ki nabbi sallallahu alayhi okyogedde emirundi ena nabbi sallallahu alayhi wasallam nabbi sallallahu yali atambula nekomaawo kati kansuke nkutegeeze ndi Zaina akwaniriza alhamdulillah n'3,000 mashallah nakimuli hindu emitwalo 2 kitundu ajiwadde Idi Bukenya omutwalo Mustafa Halim omutwalo James Mayindo 2 ababeddira sente bamayindo okay swaibu tumushabe ebisatu Wahabu baguma 1000 Yasinizwa 5 Isa Wamala 5 Yusuf Kizite 3 Zainabu Namayanje omutwalo Fatuma Nakimere 3 Yasinizwa 5 Mustafa Muwanga 3 Soedi Segiyumva Luka kakaga mubina mwatano adagala wereza kasamu Amina namudola omutwalo Zahara Senjara 10 Oliver Nagawa omutwalo Zaina Nabulo 12 Tindikahua Ali 12 si anguli akusoma Tindikahua Ali 12 wallahi onkozo obulungi mukulu akira mashallah tusoma amanyanga n'abalala bagamba bali bwanyigaye bwasoma Aisha nakanabi yakyasemi mbakwaniriza n'ennusu 10 sebo shekhe tusimbule atogenda okwetegereza lero sebo kankutegeeze nti nkujja wano sawa 5 sina buzibu kubanga twasalayo tweweeyo jamani omuntu alina kwewaayo Allahumma mina jabikola jamani wali bwotyo mupingo tewali bwotyo Allah ina engeri gyabizaayo ate abasinga okusaddaka abasinga okuwaayo nga tuli ku Salamu TV kumake tulina kubeera ku NBS ogenda okutunulyanga fiksi y'abantu abasinga okutuukirira n'okubeera bakyala ddala era sebo kansuke nina mukwano gwange Allah musaasirire Allah muagale Allah mumalire Allah muwe Allah mutwale Makka Allah mutwale mfakiti alabika yakola ne umura ali Cairo bamita Masula Ahmad omukyalo oyo ko sente zafunanga omwezi amanyi nti mu nsawo ye mulimu omugabo gw'abanaku oyo abawanjawulo ekintu ekyo kirina engeri gye kintambuza mu mutwe nembuuza ono yabitegeera ate bannajo engeri gye batannabikola ki engeri gye batannabitegeera kale nga shekhe ekyawunyisa saa zino shaitaani nsibe tugenda kuwayiriza toyina naye omukyala twali tutandika Ramadhan agaseeka emitwalo ananoonyeza gwogiwa nenjiwa Mr. Tala ne Sheikh Sudaisi emabegawo abadde aweereza akasente nga teseeka noonya ali awo muwala just nsina mukazi muwala naye eddiini yajagala yakkiriza nti Allah okumuwa naye ateekwa kuzza abamufaanana wallahi Allah batuyinjiwalize bwe kibanga kigamba ekigambo kye tusinga okwogera nti man bana lillahi masjida ti omuntu azimba ng'azimbira Allah ennyumba ye bana Allahu alqasra fil janna abasiramu beekatwakwi
bwe babeeranga bwe batwe basalira mu ssubi nga Salam TV mwe namulaba mwekuli nga Bukhari abatudde mu maaso ne Sheikh Muyingo amazzi ge batunula mugago galinga oba biki kwe balya kwe banywa baabo bakyala ne bakusaba y'emitwalo 2 mutwalo gumu era mwagala tugambe ab'Emisiri tugambe nti Hajati Mastura bajja batuzimbire ogwo muzikiti ate asobola okuwulira naga nti Sheikh Zizo wallahi oyo omukyala ni abantu labo la hawla anywa kwago mazzi anywa subuhul quddus wa rabbul malaikati olwokuba baali bategedde nti abe Kampala bajja bakyusa ne bateekayo obutundu baali nina kyembuuza ogwo gwe muzikiti obwo ebitititi ago ge mazzi omwana ganywedde nganze mpulira muli eri nina n'ekika ky'amazzi kyesinywa nga atema parking nganze akutompa wayawukana Allah situlina kye tuli banafu kaako omuddu yali sinzidde neyeebaza Mungu nagawa kitibwa Allah nzaani Allahu akbar laba ensika abantu mwe bali mwe babeera Katakwi in which district? Katakwi is a district. In the Katakwi district, which area is that? Karamoja region, yes. Karamoja region. Wal astagfirullah. Bataka kasubi nga bamanyi abakampala bajja ba Dr. Kalisa. Waliwo mulalanga bataleka yasooka oyo. Bazeeyo go kubirwano. Ne beteekateeka nga bakimanyi tujja. Abakampala bajja. Ne balirirako. Tundu bali waggulu. Omusana tegugira. Astagfirullah. Ekyawula abakyala n'abasajja sanja. Ne bateeka eno terera balaba bulungi naye nga wawo otalaba laba abakyala abakadde obulamu bwe batambula abavula obwavuzi yasobola kutambula ngayabula bwavuzi naye asitatu bagenda ne mumutwalira ku zaka wuyo kati asimba omuggo. Astagfirullah. Abantu abo bagala nakunkabya. They are living in such situation. Sebo obadde yogera ku mukyala ninjala ku report egamba nti Nakimuli Hindu yakyakulembedde n'emitwalo 2 n'ekitundu. Nakimuli Hindu emitwalo 2 n'ekitundu bagenda kujja biidhnillah. Kati omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali atambula bwe twakomyawo nasisinkana ngali ne basahaba be nasisinkana ensolo engamiya aljamal si engamiya nasisinkana engamiya bwasisinkana engamiya subhanallah kati عرف الجمل أن هذا محمد. الله أكبر. إنغامية يمانيا توناني محمد صلى الله عليه وسلم فشكى أهله إلى رسول الله neronkoma ebizibu byeyitamu ng'ebironkomera nabbi nenga nabbi emuweereza message engamiya nesiba ebigere byayo neetabako yadde okweyongerayo yadde wali mbaka kakati mukusiba nabbi sallallahu alayhi wasallam waqala li sahibi aljamal nabbi nagamba nanyini ngamiya ba'li faba'ahu rasulillah nabbi nanga jinguze nanga ibo jagala nafu taina chayi go jinguze faba'ahu nakola ki sallallahu alayhi wasallam najigula oluvanyuma lokujigula وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجمل نبي ناغامbe ngamiye kigambo kino najiga nti idhhab kama tasha. Allahu akbar walillah. Tambula ogende gyokola ki gyoyagala nze sikuyinaako buzibu sikuguze nti ngenda kukozesa waru ma tasha katuwera werunde genda oli omuddo gwoyagala alya buli kyakulya nkusumuludde kati sina kyenkukola ki sina kyenkugamba najigambe ekyokubiri wala tahzan ala ma madha tewera nakuwaza kwebyo bibadde bikuyitako bikoze bitya. فماذا قال الجمل بعدما اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ngamiya yaddamu bigambo ki oluvanyuma lwa nabbi okubanga akoze eki ajijje mu busibe ajijje mbibonebezo ajiwadde dembe inhana aljamal ala udhuni rasulillah engamiya yajja mpola neeleeta omumwa neguteeka kutuka nabbi sallallahu alayhi wasallam wa akhadha yukallimuhu bilughatin la ya'lamuha la yafhamuha illa alhabib almustafa almujtaba almurtada.
ne munnyonnyola binemugamba ebigambo nga teri abitegeera balaba mimwa gizannyira kutukwani kombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gizanya emimwa والرسول يقول آمين 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 وفي الرابع بكى رسول الله omulundi ogwokuna yakaaba buki omulundi ogwokuna yakaaba bw'amala okukaaba nabbi sallama wasaalahu ashabahu basaba bene bakola batya nawaga ya rasulallah amanta thalatha omin semeka wabakaita fi rabi'a hadithna wa akhbirna kugwokuna okaabye buki waballa lihiyatika ekirevu kyo kikoze kitya kikyobye kyonna tubuulire tunyumize faqala nabi sallallahu alayhi wasallam naga nti anna aljamal qad daa lillahi li qaila ensabiddeko ebigambo bino eryani eri Allah neŋŋamba ekigambo kino nti jazaka llahu ya nabiya alqur'ana anni wa ani lislami khaira nabbi wa kurani muhammadi sallallahu alayhi wasallama katonda akuwa ebirungi ku lwange wa ani lislami khaira na buli musiraamu nsaba katonda amuwe buli kalungi okwo ku mbeera kwe tuli abantu abasiraamu twagala kaki kalungi ani atagala kalungi jamani ne buba bwavunyira engeri gye bukola butya gye bukunyiga naye gwe sooka weetegereze sooka wennyonnyole bwebanga akalungi gw'okaagala abeekataku tebakaagala bwe kibanga gw'osobola okwagala okunaabireko mu binaabiro biri ebya sawa nekikuyira amazzi ng'oyinza okulowooza abeeri tebaagala kakati jazaka llahu ya nabiya alqur'ana anni nso nzije mbukule mu busibe wa ani lislami khaira nsaba katonda abasiraamu bonna buli muntu yenna ali gyali Allah amuwa akalungi ngamiya yesaba nabbi sallallahu alaihi wasallam nagamba amin Allah seka teri ayagala ngamiya tesobya terina zambi omusajja yali agikola biki naye yasabira nabbi ng'emugamba nti n'abasiraamu bafuneko kalungi gwobadde okimanyi nti akalungi k'omuntu akafuna nga waliwo omuntu amutuusizaako kwaka akalungi annasu linnasi abantu bayimirewo ku bannaabwe ne bano betusaba essente olwaleero kati abeekataki bayimiriddewo ku lwamu annasu linnasi min hadharin wabadi oba munnakyalo oba munnakibuga buli muntu ayimidde kuki wa in lam yashuru lahum alkhadam newakubadde omulimu buli omu gwakola si gwe gumu naye buli muntu ayimirewo ku munne kakati naffe tugamba tuyimirewo ku lwakatakwi ne bali bagamba tuyimiriddewo ku bannakampala ne bannakampala bagamba tuyimiriddewo ku bantu abaleeta emmere okuva mu byalo annaasu linnansi tuyimirirewo ku lw'abantu abava ekatakwi tusigaze ennaku ntono sente entono ezo nti we tugenda okukoma okusondera abantu b'ekatakwi wabula empeera empitirivu eziri mu kusonda katakwi bwe liba takasebongo baddo eba sizoni yakusiga oba oguze namayiba era sebo kankutegeeze kataddeyo awo kankutegeeze nti Aisha Nakanaabi olukumi aluweereza Amina Kaziziko 1200 Ismail Bosa ne 5 aziweereza Sharon Nabukeera 2000 Mary Nyangireki 5 Fatuma Nanziri naye aweereza 2000 Mugagga Zaitun omutwalo sebo omugagga Zaitun Umar Wanyonyi 2000 aziwadde Umar Wanyonyi ya rabbi Umar Wanyonyi yaroki biri ate no kuva Dar es Salaam kuva yatandika yes yabeerawo biri saba Allah musitole subhanahu wa ta'ala akumalire ya rabbi Masura Namalere ne olukaga aluweereza akakaaga Badiru Wasajja ne olukumi akyakulembedde se omukadde wange ye Nakimuli Hindu ab'etaano muliwa ab'etaano bajja ab'ekumi muliwa ababiri muliwa ab'esatu ab'emmeka bannange tobaako kyonyoma tuweeyo tusobole nafo tuli kuddwa sebo nabbi aminisiza ogusooka okuminisa ogusooka agambye aidwe badde ganti buli muntu yenna afune ku bulungi
akati njagala tusinziira awo asooka awo ng'ebyokuzannya akalungi ako ke yasaba ffenna tukafune naawe lwano kafuna naye atunsiba mbagamba akalungi ka Allah okafuna oteeka okuba nga naawe olina gwe wadde akalungi tosobola funa kalungi kyova olaba bannakyemalira mu mbeera y'ensawo Allah alina engeri gy'abanywa otegedde omuntu n'agamba nti nze kasita mukyala wange alya kasita abaana babeera mu mbeera ennungi kasita nabawadde wiiki ewedde nabawa omutwalo nakumakya mbawadde ate ne wano ku ssaawa emu nabe nkoze eki kanneewummuzeemu gwe Allah wakitiibwa teyeewummuza ng'akuwa ate wamanu naziruha illa biqadari kyakuleetera kyakuwa kyekyo kyabamanyi nti aba yakikuseetingira naye njagala okukakasa ekigambo kiri kimu nti ebikyusa enkolagana ne pulogulamu Allah gye yakuteekera omwaka ogwaggwa mu Lailatul Qadiri kyesaddaaka kuba tugenda mu Lailatul Qadiri Allah kutukyusiza pulogulamu zaba yakola ki ziyatukolera omwaka ogwaggwa kati okusinziira kw'ono omuddu agabye ennyo mbadde nsipulaninze mutta mu guno omwezi naye kamwongereyo emyaka kuba nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti khairu nnaasu anfa'ahum yasinga okubagasa tuvolaba tuna mukwano gwaffe bamutakasa Osama Allah musaasire yali agenda kufa yali agenda kufa mu ggwanga lya Tanzania eyo bamujja wano nga biwala ttaka bamutwala mu ICU naye kanso Osama okufa n'atumya bamusomeremu ku Qur'ani ne bamusomera mu kaseera nga awulira ddala obulamu bukola butya awo bwogenda kufa weewulira naga njagala kusembayo nga nsoma ki Qur'an nga bansomeramu ku Qur'ani nga yeri mu matuwa neeno nekye njagalamu Allah yatunula emigaso abasiraamu gye bamukola ki gye bamuyinamu nga bayina ensaddaaka ye muddu nagati Allah wakitiibwa omuddu mwongere ku bulamu ayongere okutugasa mwongere ku buwangazi olw'okugaba kwagaba okwo okukoze kutya okuyitiridde subhanallah Allah wakitiibwa n'amuwa obuwangazi ate nno wattu okuva mu ICU yes murava nga mazemu miliyoni 10 nga akkiriza nti buli kimu kiwedde Allah n'amuzza mpola abasawo ne bagamba nti ebyuma bizeemu okkuba naata okalabye akantu ako naata kakati akalungi koolina akalungi kofuna mukama wo Allah akakuwa olw'ensonga etya nti nawe olina b'okolera obuki gwe emitwalo 3 emitwalo 5 gy'owa emitwalo 2 waliwo abagiganyulwamu teweekubako njawulo kkiriza nti Allah kyakuwadde kyekyo obunene bwakyo n'obutono bwakyo kyekyo Allah kyasazeewo wallahi mbakakasa Allah kyekyo asazeewo toyinza kubeeraawo Allah n'atakudduukirira mu bulamu embeera gy'oli mu si ennungi kankubulire ne kano sallallahu alayhi wasallam eŋŋamiya okusaba ekigambo nti nsaba Allah awe buli musiraamu akalungi abantu b'ekibiina kyo akalungi yayina ensonga ille yali munda tibuli atakabanira akalungi akakola ki omusajja yagamba nti adduniya mazira'atul akhira bwe kibanga oyagala ku duniya ku akhira kusinkanayo kalungi lwaki gwe muli Sheikh Muyingo omuntu takkiriza lwaki muli omuntu tagamba nti nange kansooka ensige kati osiga akalungi Allah agenda sooka kakwera ku duniya ne kunkomerera akakola ki okasangeyo astagfirullah bannange musuubuzi ki asobola okusuubula sizoni eno muntu ki gw'omanyi asobola okusuubula sizoni eno nga buli waalaba akawendako okugaba n'okusaddaaka ayongeza bwongeza n'agamba ti kanteekewo kanjiwemu kanteekemu amaanyi kanteekemu ekipawa ng'ekyo kyateekamu asiima busiimi nti Allah wange agenda kumpa mwe mulo omuntu kyatayagala obwavu bannange nsaba Allah wakitiibwa tutaasa obwavu bannange buli adduukirira omuntu Allah nsaba mutaasa obwavu obwavu bukutunuza ng'omubbi nga toli sajja banyigidde bakazi otya nakagambako omusajja yagamba ekigambo kiri nti akaltul handara yali akaki katanga akatanga okamanyi akatanga bumera ku ttale kabawo tokajjukira akapiira ketwasamba nga akagumu gwe okulidde ddala waneeno kawanda gwe akatanga kale abeewunyoseka
kubalabika nti oli munnakyalo nganze sebo ogwa akatanga twabunoganga ku ttale kati ne mukafuula akapiira kabanga tena nga kaguliiniko nenga kakaluba kati yagamba akaltu lhandara nalya kaki akatanga kakawa ako badoga ke katanga yakalyako seka kakawa yakakombako akatanga tokalya kubanga abamu batugamba n'okutakatta olw'obukaawu bwako kasuka obukaawu n'agamba ekyokubiri nti waduktu subra nenywa ne kuki ku subiri oyo y'omumanyi omusala gwaita swabra ni erinjendala subiri yamupako nagendako ng'omusujja nampana nkuwe ku subiri nampa ne shekhe nakomaawo seyongera subiri kati akutakawa kwenkana katanga ngawa uli obukaawo bwa subiri takawa kwenkana ki kwenkana katanga by the way eddagala eddungi nnyo ku bulwadde bwa sukali singa baba bakupimyeko naye tujja subiri akawa shekhe ndowooza omanyi akakayinjo siye program okakombako okonayo okole kinamutawa nedasoko tuveyo okakondako bukombi n'owulira wennayo solidarity of your body develops fever over ng'okanyeddeko buki okakombyeko bukombi okakombye niyagamba nti wama raaitu shay'un sirabangayo kintu ku nsi kuno amarru min alfaqri nga kikaawa nnyo okusinga obuki naudhu billahi min alfaqri nga kikaawa okusinga obwavu naga nti idha faqarta bw'oba omwavu lam yuhaddithuka nnaasu teri akuwamboozi kati ogenda tunnyonnyola ki ne bw'ogireeta n'ogyogerera tetugiwa budde astagfirullah banaye obwavu atanategeera nti bwavu yoyo yabuvaamu kubanga newoba ovuddemu busobola okwerabira nga tuyagala dde akujjukiza ku kigambo buki gwe badde okimanyi abantu bali mu luumu ejja bali mu luumu etya nga mwemuli abaana mwemuli baawe bawula bonna basula mu ddiiro nga bidomola kati bonna bawula kateni naye nga bwakuba sama ennyumba beekoze etya ayinza n'obutamalayo bulungi nnyo sama n'akubako omugongo ku kitanda olaba obule sikigezanga nakekyo kubanga Sheka nsoke nkutegeeze nti Masitula Namalere naye akakaga akaweereza Badru Wasajja naye wuna guse n'olukumi Aisha Nanyonga omutwala agweereza Abubakari Waguma etano aziwaddeyo Shakuru Kyewalyanga naye ogumu ekitundu aguwaddeyo Yusufu Nandege naye omutwalo guno gutuuse Aisha Bukirwa ebitaano mbirabye Shadia Nakibirango olukumi ndulengedde Talibu Kasambura omutwalo aba MTN sofa muri batono aba MTN muri batono naye kankuwe 0776 bina ana munya 22 ereta Salam Charity Foundation awe ba MTN Jibadire chande ngambye 0776 mukaga ana bina ana munya that is 444 220 0 musanvu mukaga nya 220 Salam Charity Foundation gemanya asola bawo manya nti otuse naba Airtel mwine yanguwa 0707 musanvu emutano musanvu emutano awo 0707 musanvu 15 musanvu 15 ereta Karim Kalisa ne machanti nazo weziri biidhinillahi ta'ala shekhe tugenda kuba tutambulira dala paka sawa 5 era keziwezeze nya kansoke mbawe tugenda kuwumulamu tukomewo tugenda kubeera fenna nanti taraweewedde bakomyewo bali waka abadde akyabuzeemu akuja ali mu kanywa abadde nyoka juice ali mu kanywa bali waka kati
abamu balika waliwo ekyannagwange eyo ku tawhidi eyesebwe egwaga munyakitundu sekasi tufudde banyakitundu bitadabburi basoma beke nekutako wano mu kisenyi sebo abo batano zennyini wangi cha tugenda kunyuka nabo nenga Muduba Bashiri ne mulabye Mariam Nanyonga wuno Munyu Zaituni Rahma Yasin ne Amza Magombe ne 10 alweza kangende pomwe tusoka kwekanga kubanga akyakulembedde mukyala era yenna kimuli endo kankutwale shekhe omulemu nkomewo tukyagenda mu maaso Discover the difference at Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences, where excellence meets compassion. Here, we provide personalized attention, innovative teaching methods, and a nurturing environment that encourages both academic and personal growth. Experience education that not only prepares you academically, but also molds you into a compassionate healthcare professional. At Lubega Institute, we believe in shaping resourceful, ethical professionals committed to community service. Our aim? To instill a sense of compassion, originality, and impartiality. Qualities that define our graduates as future leaders in healthcare. Join us and elevate your journey in the heartbeat of healthcare education. Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences. Your path to success begins with us. Kama nemo pocket tambula body street issues are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation but on a global mission, internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oro cash is gone, netagayo kaloni, nigga mukafoni, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. With you and MTN together, our ambition is unstoppable. We are what? Unstoppable! Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Byolina okukola obeere steady. Weegendereza abakwetoolodde. Bw'oba oteekamu ppini y'omu bbanka oba mu ssimu, kakasa nti teri agiraba. Erimu we batalaba mapeesa g'onyiga. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. بالقرآن حل ليالنا بالقيام أهلا أهلا بالصيام حل ليالنا بالقيام أهلا أهلا بالصيام.
Hajati, Daku time is no time to light a sigiri. Tell Haji to. Shell gas with Enodil Super helps you fix Daku the easy, affordable way. Get a 6 kg full set at just 94,200 shillings or a 12 kg cylinder with a cooker plate at only 255,000 shillings. Visit any of these activation points with your national ID or refugee ID. And take advantage of Enodil Super. Cook safe, save more. Choose Shell Gas. Proud by taking because you green tea drink every morning to fend for your loved ones. An energy giving drink, praying children. You strive every single day to maintain a happy and tidy home. You hustlelessly to earn a living. At the end of it all, fatigue of the day. Don't just give up. Mikoshi Green Tea. Healthy. Be proud. A cholesterol-free, honey-flavored plus ginseng is in every supermarket and retail shops across the country. I wake up full of life. Through every dream you reform, I feel alive. Sleeping takes you places. The beauty of the morning. I rise like the sun. Euroform does it better. Euroform sleep better. The quality of your sleep can make or break your day. We're charging a Euroform mattress and wake up recharged every morning. Euroform. Sleep better. Join Centenary Bank Superwoman and get a business loan within 3 days to soar you to new heights of financial freedom. With Centenary Bank Superwoman Savings Account, you can enjoy discounted loan rates. Loans of up to 7 million Ugandan shillings without insecurity. Loan payment periods of up to 24 months. Networking opportunities and free legal services. Access to financial education and so much more. Unlock the Superwoman within you. For more information, call our toll-free lines or visit any of our branches countrywide. Centenary Bank. Twake, Uganda twake, show your color, press con twake. Ignite your blue, show your orange, to get ready, show your color. Twake for our teams. Ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kiriza nkukuliseeyo oyina byova okulaba oyina byotegedde bwekuba kulya kamere kalungi kafutaali mu nnaku zino ezisigadde oyina kalyawa bwekuba kusiiga oyina kukozesa langi ki byonna obirabye katukwebaze okubeera nga tokyusizza kyanoyo okyali ku salaamu abaaye tufunye omukisa management yasazeewo tugende paka ssaawa 5 twagala ebyafaayo bikyuke tulabe ku baddu abalina omutima oguyamba abali redde okubanga nabo bafuna obuyambi okuva eri omugagga Allah tulabe ku baddu abatuwa emitwalo 10 tulabe ku baddu abatuwa emitwalo 2 nanti tugamba tutya ennaku zigenda Ramadhani agwako Ramadhani agenda ddala Allah yakujje mu bantu b'omuliro kubanga nakugambye nga ntandika nti awaluha rahma Ramadhani okutandika kwe kwali kusaasira ojjukira akasana akaali katwokya Allah n'akyusa embeera musajja yagamba nti nze bannange omusana engeri gigunje kyamu mba mpulira nga njagala naggwa naddala nze obikisiba ngenda bivaako ne mugamba awaluha rahma Allah agenda kusaasira omusana gujja kendera bwe kyalo kyaguwulira nnyo kale yeesigwaka naye at least teguli ku leveeri wa awsataha maghfira Allah subhanahu wa ta'ala oli mu abo bye yasonyiye
wa akhiruha itqu minan nari. Allah subhanahu wa ta'ala atujja muliro omuli bazadde baffe omuli ffe benyini bannange twedibaze bannange tweyonoonye omwaka gonna tuli mwezi ogw'ekitiibwa Ramadan mu nnaku ezisembayo 10 baako kyokola sabo Sheikh Hamza njagala nze nfuneyo abaddu basatu nga bampayo emitwalo 10 ngo oziwaayo olw'obuyitirivu bw'okwegayirira Allah byoyagala ki abaddu basatu nga bakola ki nga bampa emitwalo 10 nga gwe Sheikh Muyingo nze ekyo kye kati kakaka sente abantu obwo eddoboozi lyange baliwulira njagala abantu 10 ab'emitwalo 5 basi kati kanjagala tulabe timu Sheikh Hamza bose abayise bameka basatu bokka ba mitwalo emeka 10 1 2 3 yes benjagala kati kankulage kye bayita level abantu 10 ab'emitwalo 5 nga nze abayise edduweno y'abantu ba mitwalo 5 nga nze ogibawadde oba Muyingo anaabawo eyaabwe ey'10 nze kampa abe 5 oyita otya abantu abasatu kankulage level abantu 10 nga bajja kwetaneeta bismillahirrahmanirrahim amin Allah wangu mugagga ya Allah subhanallahi wa bihamdihi naam amin adada khalqihi Allahu akbar wa rida nafsihi ya Allah wa zinata arshihi ya Allah wa midada kalimatihi ya Allah subhana man rafa'a as-samaa bila amad hadha Allah subhana man basata al-arda wa ma'ak hadha huwa subhana rabbina jalla wa ala la nuhsi kama an hadaita huwa kama aghna ala nafsi huwa kama aghna ala نفسي هو كما أغنى على نفسي اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إماؤك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين مكما وانجي الله دوينو نسوسك كسوتا نسوسك كوغيرا كنا كولا غابي تويندو بيو أبدوانو بمبابا متوالي تاني زنسيرم لفو يا كومي مكما وانجي الله نكوي غيري دين كسابا الله نكسابا اللهم مكما وانجي الله نكسابا اللهم إنا نعوذ بك من حلول البلاء يا الله نكسبا الله باتاسه ebigezo byogezesana byabatonde ku dunia kuno amin nkusaba Allah bataase ebigezo byogezesana byabatonde ku dunia kuno amin wa min dari shaqa Allah bataase n'ennyumba ezijjudde ebizibu wa shamatatil a'daihim Allah nkusaba bataase okusekerwa kw'abalabe baabwe mu mbeera yonna mu buzibu bwonna nga bamaze okusiraana ya Allah mukama wange Allah nkusaba na'udhu bihim tukwegeranga era tukusaba obataase minal ham bataso kuwanka wanka wal hazan Allah bajenna ku mitima adwa wa mitwale 5 wal hazan bajenna ku bali ku mitima wal ajiz Allah bataso kulemerwa abo business bwa batandisewo wal bukhul Allah nkusabo bataso obukodo wal kasal Allah nkusabo bataso obugayavu wa ghalabati dain Allah nkusabo obasasurira amabanja bataso kuwangula amabanja Allah nkusaba ngekisinga okuba ekinere bataso obwavu family yabwe gitenga abasiramu Allah bakiribe emitwalo 5 making sure ntojiwereza nsaba Allah alimekaliza waletiyo nkakasa edwa Allah mwanukuzi munaku zinene kumyazisemba yo temunswaza nze Bukhari wamwe emitwalo 5 nze nkakasa abantu 10 njabaweza tuchaina esawa ya fe namba nga tuli ku kintu kimu tuzimba katakwi naffe tumubangizawo Allah goroza kiche tagenda kwogera kiche tagenda musaba mitwalo 5 nze siri wa 10 gwewereze 5 nze malo kulaba bismillah 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 kumyataone obedda amina zange zenzira mukati nze katanga ngenda kuddira mu amina gobo ulira kati edduwa abantu bajiwega 5 abantu basatu nze njagala 10 washitiwa Allah subhanahu wa ta'ala gwenanyi n'ensi ne amina
Wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala omuddu analeta emitwalo 10. Amin. Wachitiba Allah ngenda muoddu nga mazazireta. Ati bajja leto. Jamani. Gwe iyo ogitaddewo bweti. Bajje bagwemu. Buli yenna asuubira okuleta emitwalo 10 okuziweereza edduwa eri waseeka tennavaayo eri mu bbaasa. Njagala abaddu abo basatu nga bampa emitwalo 10 ow'etaano mutahajjudi ngenda bassa ow'etaano naye nze nange bw'oweereza ow'etaano mumpe erinnya muteeke mutahajjudi ekiro gwe kasoba nti oweereza 5 mukusaba Allah nze mutanti nze zukuka 8 kitundu osimwenda talawi yanje esaaza etahajjudi nze sala 23 wanje 23 ng'emakka kakati mutahajjudi yange eyekiro ebizibu tulina bingi jamani obwavu tulina bungi gwe kwata emitwalo 5 ojiweereze tuwe katakwe erinnya olimpe nze ndiwandiika era engeri gye batadde naye nabano bennyini bano abakajja betawo Pesta Namwanje Gita Isma Ajara Tabayejukira Equity Bank eweereza mmeka 15 si eyo alabika asikali omusira wagize nayita mu banka najjayo 15 naziwayo nagenda mu Equity Bank adomanyi wa banka yekoze ekyo okay yanaku naye 1500 Hamza Mangobe naye 1000 Rahma Yasino za namulabye dda bwetwe tukyayimiridde tugenze okuva mu kuwumulamu nga bwetwe tuyimiridde tulinda baddu ab'emitwalo 10 basatu n'ab'etaano 10 nga shekhe bwakowodde ate Allah jaziba kaka oye mukasi Allah nkakasa procedures hizo aba Airtel nyiga star M8 5 mwenda hash bona sindika bakusaba merchant ID tekamu 43 42 mwenda 8 mwenda osindike bwomaliriza bakubuuza sente zosobola edduwa seeka agitaddewo kati wali omutwala ogwo nyigawo 5 yokka ewali 1 kwe muteni nyigawo naye 5 kwe ate era yiwo 5 naye aweeyo inatawezeze 5 eyo gogena gigabati natawezeze 5 aweereza omutwalo 15 2 edduwaye nawe oyina edduwaayo yemu oba si yemu ejja kwawukanamu tusosa bano nze wange w'etaano era nkulina mu tahajjudi Allah nkusaba ompe okubajjukira akapapula ngenda nako weereza emitwalo 5 tugende tuddukire abantu b'ekatakwi biiznillah awo woolaba nti enter payment gwe enter amount wandiikawo 5 gwe bwewandikawo 5 weereza bwe ziba tezibaddeeko nsaba Allah wakitiibwa okkirize okusaba kwange eri edduwa yange nkakasa gwe mwanukuza yanukula tasmau dhamaira samitin owulira buli kiki buli muntu yenna akusabye mu kanyomero akusabye mu mpola akusabye mu buli kimu Allah eddoboozi lyange ndi muddu atambudde atakugattako nsabo yanukule weereza emitwalo 5 tukuteeke mu lisi y'abasajja olalira abagenda okusabirwako n'edduwa yaffe olalira omwoba oyingira nsaba Allah akutaasa obwavu nsaba Allah nga Sheikh Bukhari tannafunayo muntu yenna wakitibwa Allah nze gwe osooka okuwaayo Allahumma amin omanyi bw'oyagaliza munne ekirungi ate Allah asooka kikolera ye kati Allahumma amina ogambye ddamu edduwa nsaba Allah asooka aleetere Sheikh Bukhari ow'etaano nga tanawo kuleetera nze wa 10 Banga bweyagaliza munne ekirungi ate Mungu asooka kiwa Allah asooka kiwa wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu muleetereyo ow'emitwalo 5 Allahumma amin naye edduwa yatuuse yasoose katusooke tulabe tugenda kulaba kiki ekireebwa satula baani abaweereza kuwa 10 ekyofaayo owe10 yanaasinga owe10 ayagala basatu imagine 1 2 3 abo bamumala nze Bukhari njagala 10 naye zijja nga ziyita mitwalo
5 jange 7 8 kuba ate kati jiweze 10 jiba jiweze kati ejo najo jani ejo najo jange bonamba kulekedde kati ejaseeka ejire ndya mu 12 18 2 jije kuba jiri waggulu bwe kiri yesebo kati abali wansi we5 awo tubasindike waji Karimu abali wansi we5 oba Sibu kakati Shatra Sibu okay bonabo babo basibu ba Aisha Shatra ba Karimu ba Mulisa ba Siddi bonabo oba Kinobe abo bonna ate ya Kinobe eyita kakati tuwereze emitwalo 5 mbagambye engamia mu bintu bye yasaba nti Allah nkusaba buli musiramu ali ku dunia omwagalize buli kaki watoka muwe nabbi naganti amin omulundi ogwasooka naddamu ogwokubiragati wa anqadha Allahu ummatak min khizyi dunya wa adhabil akhira Allah nsaba atasa abantu b'ekibiina kyo omulinze muyingo n'abalala abali eyo min khizyi dunya wa adhabil akhira ebizibu byaki by'edduniya emiswiba abantu gye batuukako mu dduniya tugambe obuzitoowerevu ebizibu edduniya erina engeri gyezitowa wallahi ng'olina amabanja seeka ezitowa olinya ekitanda bw'omu baganda bange eseka wallahi osulunda omukyala nga wezeza emyaka gya 37 ng'ekitanda kyakirinya bw'omu Allahu akbar olinga olwabangala atya bebuzito bw'edduniya bukuzitowako n'abasajja bo bazitowako nayingira buli ne bunyogga tebumanyi mayiti ayagala alye ku mmere nga yagyefumbidde bonna ba abasajja oba oli awo bamusabbikuuna bakasabbuuna I mean kati bawagira nnyo namboze oba tegerekese kati baba bamusabbikuuna bayinza oyita omuddu okwoyo obupangisa Allah subhanahu wa ta'ala nabona buzito eno yensaba engamiya mu bantu bo min khizyi dunya obuzitowerevu bw'edduniya Allah nsaba kkirize buli ayimirirawo ku bantu b'ekatakwi akutaasa obuzitowerevu bw'edduniya seeka edduniya ezitowa lumu nali ndi ku paaka enkadde waggulu awo nga nini mukwano gwange Sheikh Muhammad Kasiri Kandaha kakati omusajja najja he was very gentleman and a smart one nga yambadde koti najja nagati hello my brothers can you please assist me with the 200 shillings I want to take water 200 tasabera bitano just 200 jegali agebibi iganya 10 bachagasambu kaveera mbwe gali wallahi bachagasambu banemo wino gende bachagasambu twasomanga ku biralo omuntu twagayitanga bbeere oluma malume natandika okugira nonuna kugamba ngoyonka ye yatugamba please njese mu luzungu nga bwe yakira at least 200 I want to take water have been rotating around Kampala since morning haven't got any coin maula nawulira nga nze nankankana nga nze ninamu emitwalo gyange 10 mpulira teginnammala puroguramu yange ngababizitoye ngazawamu nga nammanja simulabako naye nawulira nga bizitoye neŋŋamba bamuguliremu yaketi muguliremu lumu yaketi musajja wange naŋŋamba bwe tuba tusobola okwesondamu omutwalo tugumuwe kyenjagalamu edduniya yamuzitowako n'atuuka to an extent n'atuuka ku bizito n'atuuka n'ayatula ate nno Allah okutebesa n'anaakuyamba nakyo oyinza okugera n'okaabira atayinaamu omutuufu yali badde ayagala okukuyamba naye nga kwolwo tayinaamu Allah agenda kutuleetera obwetaavu bwo mu bantu abeetaavu abali ewa ekatakwi kwanayisiriza baganda bo famire yo boli awo kutandika okubeera bannanga omuntu ng'edduniya kuzitoyeeko owuliranga ne mu kikato jjaamu ddala kakati ani anaakwagala oba olina n'ekika n'ekika kyennyini osobola okukyegaana bakwegaana seeka Allahu akbaru jalla jalaalu ng'edduniya kuzitoyeeko kiki ky'osobola okukola abantu bakiwemu amagezi ne bw'opangisa nnyumba okimanyi nti
Eddunia kuzitowa nobeera nga siiringi ne bagita siiringi siiringi ne langi owoku kisenge nga mapapula z'amawulire nga nyumba yiyo newe basi nyumba yiyo akazigo kopangisiza landlord olw'obutono bwa rent talina budde bukulongoseza nedda abantu bawangalira mu bulamu tolaba nti kati abasiramu batulaba ku Salam TV batulaba ku TV zendala nga bwe tuli wano seeka abantu bali ekatakwi nga bwe tuli mu kubalaba abantu bali ekatakwi abantu kakati kasoke lindako kasoke ntumire kuba standard family standard FC aba bantu abalaba tukisobokera ddala nina mukwano gwange bamuyita 13 oyo mukujjukirira ne mukuyamba ate yakwata kisooka kwali sawa okuweereza obuweereza emitwalo 5 gigende mu bantu beekatakwi 10 takiinaamu buki buzibu tuinamu haji mpanga Allah nsaba bamalira ebizibu kati ndemu bakuyitira otegeere nti mu standard tuinamu abazito abasobola okukkiriza 5 gigenda giyamba abasiraamu abasula obubi abali ekatakwi tuinamu haji mpanga ninamu 10 ninamu mukama wange chairman Kiseka basatu abo basatu baba buleba mulayo ebulayo 7 abali omu ya rabbi ya Allah abasigadde ndabe muli mu Jack nese kabayinzo bante bali Jack kwali abo bali abasigadde mukaga ababulayo kati abo ngabo balabye mweye namba yali abbi nze yali badde okutano ne yatendi wano nera kina buzibo jazimpa nze teziriko kusimu ngesi ekyali eyo abantu bali eyo nga tuddukira twagala emitwalo 5 abantu 10 mbakakasa nze mu standard FC nina muno abakyala bensi mabenkakasa nti abo bwageza n'agamba nti gino 5 gitambula asooka bamuyita Ereni eseka kwebali abo kwebali asooka bamuyita Eren Kalimu nedda Kalimu aliwa bamuyita Kalimu benzi mulwali na mazali bwake na 5 jijja muzito wako ajeno 10 katumuteke mbo mutwalo mumpe eno mukutere mube 10 nadda tajja kuso olaba mugamba mbe 5 ne mujjayo katate mbo mutwalo mutemu waliwo omuntu okumugamba nti ona mugamba 5 jabo mu underestimate nze akajjo omuntu alina kuditwana era ekyali running nga bagita 1k per week 1k per week njijjukira naye sheikh omu yatunyumiza of course sagala gamba nti mbozi yali kuba yali sheikh naga nti yagenda kwaja tuwemo ewa Kisekaawo namugamba nkwagala mu nusulu 10 a week naga nawe atereka ku Katonda byankoledde nyinza nto mu 10 week nina kuwanga ejeje Allah kati njirede mu context yeyo nto yinzo gamba omuntu ntono mujje mu 5 kamuteke mu 10 mukuwa no mumpola nja kumukuddiza kale mukuwadde nje mukuwadde wabanga kwali nsaba Allah soko mpe amawulira ago kubanga omukyala Nassolo ulira Hafsa 10 aliweereza mitwalo 5 olabe Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar walillahil hamd mayo ajita kabila sijetabyemu wangambye atenga nange nchikiririza nti omuntu wayagaliza munne wasose kweyagaliza weyagaliza maula nabadde open no gamba nengamba wakitibwa Allah soka owe Sheikh Hamza owe 5 nange ndyoke mfune nange ndyoke nawe ufuneyo 10 kati nsaba Allah owe 10 ajje nsaba Allah owe 10 ajje ngatominisa saba Allah owe 10 amin ajje atenga kiriza gana nkwagaliza kirungi ate Allah akisoose eno ati nze ndese bulesi kubanga bade banyogenda gamba atabere na mwami nze sigaze banaye abantu 9 banange 1 mulabyo I'm remaining with only one with 9 people ajati Nassolo nsaba Allah nzijukize nkuteke mu duwa yange Hafsa nsaba Allah mutahajjudi yange mu bizibu byo byasimanyi nsaba Allah wakitibwa akundi ajati Nassolo Hafsa nagamba nawe la ketano abazi wa jiba jange
ate kali gogira bajja 10 jawamu nandi kati so bazigatta tasobola tatya tedi eliyo notinga ya mitwalo 10 jiba jazze D5 eliyo notinga ya mitwalo 10 jiba ko etane kale la bwaba wakuwa so laga kansu kenteke 5 abafuse wa 10 katumulabe abavuddeyo wange era ne promotion wabanga ina kyawerayo ozuka sameka kugundi kutaji mwenda kanzuka 8 katika asigale eno kubanga yagaledduwe yo mpamvu. Okay. Riziki namulindwa ne olukumi alwereza abaye njagala kansukwemba we namba. Aba Airtel nyiga star emu 8 5 star mwenda hash. Aha, webalo mkulu akramu. Wasoma tata noyita. Ebyo nga bw'obiraba. Bw'omala okusindika onyize star emu 8 5 star mwenda hash nosindika bakubuza merchant ID tekamu 43 42 mwenda 8 mwenda osindike botukawo mutufu bera timu nze kati kaneyagalize weyagalize saballa ya kule sinafuna yo abaye mfukamidde mujje mulwanireko jendi muveyo kewono mbulayo mwenda banaye mujje awali emunyigawo 5 awo 0 yongerako bwongezeemu bweti to become 100,000 omaliza okusamu sente ezo bakusaba payment reference tekamu erinnya lye najjukira erinnya lyo owa business giseemu nze duwangi somenge egenda ddala ku business ayagala Allah ajje muzaddewe mu bantu b'omuliro tetulissuwa Allah yamusaawa tekamu kubanga ennaku ze tulimu za Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi n'empeera ya Rabbi. Yes, ensingo z'abaddu be yakakasaako omuliro Allah abajja mu muliro. Tekamu reference omalirize otekemu Airtel pinio. Aba MTN nyiga star emu 6 5 star 3 hash osindike. Bovaawo bagamba enter merchant code 315 lunana nkaga mutano abaye temutulekaawo sibalaba nabo omutwalo sikyabalaba bomaliriza teka mu sente emitwalo 5 oba ogenze wa Sheikh Hamza Bukhari emitwalo 10 bw'obanga oli tiimu nze giteekemu bomaliriza select option 1 that's mobile money tekamu 1 bw'ovaawo tekamu pini esente zijja kubanga zituuka butereevu wano mu Salam Charity biidhnillahi taala. Sabo shekhe nga bwe tugenda mu maaso mfunyi omugagga bamuyita 10 saawa enali South Africa aŋŋambye ti Seeka Bukhari yagambe nina abantu bange njakuba ndi wano nagimpanga gye aŋŋambye abantu b'ekatakwi nsomera busomezi namba mbateereko emitwalo 5 saawa eno gisome saawa eno yesebo enamba ngisoma gisome 0 7 7 6 0 7 7 6 nya 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 220 220 mukama wange enamba ereta Salam Charity Foundation emitwalo 5 tugifunye nga giva mu 10 abo babiri agenda kuweereza seka zimale kutuuka kubanga afaayo zimale kutuuka owe 10 ali mu kujja ate kati bona agamba nti gwena babiri nga sinafunayo n'omu kati kino nkikugamba 10 awedde nabaza abantu 6 mbulayo Kisekka chairman wange omuki omulonde owa Standard FC mbulayo Haji Mpanga mukama wange mbulayo Jackster oyo Noah Axiganga owulira abasajja ab'amaanyi bwe njogera ekyo abantu sebo baduduma abuuza bantu mbulayo Eleni abo abantu 5 abali mu Standard emitwalo 5 nga gigenda kuddukirira abantu b'ekatakwi abantu nga bagenda mu mbeera y'amaziga gye balimu Allahu Akbar
kikumi weebale kikumi weebale kikumi weebale tuzirinze Amjad Sempa naye 15 aziwaddeyo ne Umaru naye 15 naye aziwaddeyo kakati baganda bange mwenna bampuliriza engami egamba obeesaba Allah nkusaba abantu ba ummayo obataase min khizi dunya takoma kuba nti dunia ne bakalubidde n'obajja mu fiksi wabula wa adhabil akhira bwolitukanga mizani zaabwe ziri yegeyege osubira okuzisuula osubira okuziteekayo Allah wakitiibwa bajjeeyo muki mu muliro naleeta nabbi naga nti amin kuba baaminisiza akimanyi bantu be naleeta ekyokusatu n'agamba nti nsaba Allah wasatara Allahu ummataka kama satarutani Allah nsaba abikirire abantu ba ummayo nga gwe bombikiridde ku bintu byenkugambe ku bintu byenjogedde notabaako byogamba ku mukama wange oyo yabadde yangula kakati kino kankikugambe abantu bakola amazambi ekiro n'emisana abantu bawangalira mu mbeera ey'obwononefu obususse Allah nabikka gwe tulaba abaana basajja be bayina mu banneighbors nga gwe bayinamu abaana mufumbo nga n'abamuyina mufumbo Allah nabikka omwana nakula natuuka nofumbirwa abalala ne batuuka okwagala okufa nze nina akapapula wallahi ekintu kino kyanzitowako waliwo ajati Allah yamujjulula ndowooza mu buvubuka bwe yali atuuka n'atereera naye okutereera kwe ng'alina ekimuluma bino byatulaba ku TV ku media naga muntu pitire Bukhari mutabani we nantwalayo bwe natuukayo ajati yankwata ku mukono nanyweza bwati omukono ajati kati wamala ajati okunyweza bwati omukono nakaba amaki amaziga nakwata akapapula nakanteeka mu ngalo naye nga ne muganda we walyawo tamanyi ajati kyakoze eki akutadde mu ngalo nangamba nti seeka nkwegayiridde amazima gano ogangambira bba wange Allah bwali banzijuludde tomugamba nga nkyali mulamu mpulira ennaku gye muyinako ku muki ku mutima simanyi oba erivaawo nsabye Allah nsonyiwe ngenze Makka emirundi nkoze buli kyensobola Allah nsonyiwe Allahu akbar lillahi alhamd omusiraamu ajati ngenda akapapula ngenda okasomera mu mmotoka nga kuliko abaana aba nga siba haji siba bbawe Allahu akbar tegati abaana bano Ibrahim Zainab sibani siba haji naye bwe yanga bwalaba nfudde kamuwe Allahu akbar Allah yamujjulla dda naye n'amazima gannema okwogera mpulira jamani ntambula nako kuba kisooka omusiraamu oli ayagala abaana buli wembeera nako bwenti mpulira nga ya Allah nenkakwata nenkazinga nenkazayo waggulu mu drop Allahu akbar kanzi kyowako nkakuwoka mumpere naye ate nze ndowooza sheekha wali badde ogira oli yafa oba oli awo ize simanyi byanzi kyowako nina sheekha omugwe nagamba yali musajja mukulu nanga nsooka olindeko olindeko kamuwa oyinza okutabangula famire saawa eno abaana babadde awamu abeekutte ekiki abaana abeekutte ekitole Allahu akbar so n'olwekyo nti bwe kiba nga Allah kubikirira omukyala aleeta oba omwami emitwalo 5 oba emitwalo zindi ku 5 ne 10 bangambireko bayinza obanga bawulira ggwe omukyala aleeta emitwalo 5 oba 10 saba Allah jalla jalaaluhu amubikirire bakyala b'abantu babatutte Dubai babendeddeko eyo abakazi baloze bakazi bannaabwe baloze abasajja Allah n'abikka ffe tutebereza butebereza nti mujja gundi yaloga omuntu n'obeera mu kutebereza nga amazima togakola ki naye awumatubira agenda kubijjayo Allah ebyama laba eddagala lojja omudagala gojja okukuta nagwo ogw'okukuta naye ku duniya kuno akukoze eki akubikiridde ensi yonna n'etakumanya ensi n'etakutegeera nti yeggwe akola bino bibeka sheekh abantu bebakola nga ikenyini yakemanyidde abantu basula batta bannaabwe abantu babandagaza abantu amasasi omuntu n'asalawo akola ekintu ekiri very terrible ekintu nga golaba tosoboledde kikola nyeye n'agamba nti nkikoze Allah anoonya wayitirawo ebyaddala teriiyo kinene teriiyo kya bbeeyi mu nsi muno nga muntu okukkiriza mu bulamu
nga muntu kukkiriza mu bulamu nti Allah waffe ye mugabi, Allah waffe ye mudduukirizi mu buli nsonga. Kati nsaba Allah ababikkirire. Amina rabbi. Weereza emitwalo 5 nga tuddukirira abantu b'ekatakwi, weereza emitwalo 10, weereza 2 ng'abantu b'ekatakwi. Nsaba Allah Amina rabbi. obikkirire omuntu oyo munsobize. Amina ya Allah. Era Allah musonyiwe okubikkirira kuyingiremu okusonyiwa. Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala atuddiremu. Allah yatuka kasombaka naga kulubun adam khata. Fenna Allah tumusobya wa khairul khata'ina atawabin. Katika mbabulire ekintu kimu okumanya Allah abikkirira. Nze nali mu taxi nali ngenda ku voice eo. In fact no nali ngenda ku salamu. Eri zino ze twakolanga ennyo ku makya. Kakati nga sina ontambula ne ninyawo ki taxi kumachoko Allah akbar. Tuweereza Mungu. Nezijja ku salamu. Kati bwe nava ku salamu nentambula nengenda. Nentambula bulungi okuva eri waggulu eri ku NBS. Nakozesaawo ka boda nentambula bulungi nezijja ewandegeya. Nengenda mpola mpola nintuuka katakisi akatwale nga njagala kwebaka nintuuka mu paaka ninye. Kakati katakisi natuuka mu paaka omukyala kyava agamba munne baali banyumya nga nze wakusatu abaliraanye n'agamba munne ne yafuswa osiiba nti nidda ku mulidde olaba namugamba nikubwa amalaya bw'okola namugamba jamani twetunda babiri oyitali musiraamu bonna basiraamu namugamba jamani twetunda bameka babiri nayundaga nti gwolya ddaaku gwondaga nti n'okusiiba osiiba n'emisana kasitoma bakubira tokwata essimu yo tebaako naye kasita osiibulukuka n'ogenda ng'omanyidde nnyo Allah omumanyi nemuleke netoddamu. Omuwala yamugamba ninkubulye muganda wange Katonda ambikkiridde gwali mukunja sanguza teriyo n'abeewange ne mu taxi wana amanyi nti nentwala omukisa guno okugamba nti ebyokusiiba birala n'ebyokwetunda birala. Allahu akbar. Yali ngambi kusikigambo ki yamunnyonnyola nnyo yamugamba ebyokusiiba biki birala nabiri birala programu eri nayo ndala 10 akozaata sinalaba ampeereza wano emitwalo 5 from Nakato anaye Sheikh naam bamuyita 10 mu standard FC yesebo bamuyita 10 ampeereza emitwalo 5 kiriza nga bwagitadde ku simu gigino nze kanjikuwa wano mu cash nzino zange tufunene omulala ayogera sekampanga nkuyita ntya mpanga nekisekanga tonnajja ezike lino ndiina sekampanga nkuyita ntya nekiseka ne Jackstar nga temunnajja oba tebaliiko ali wa mami aliyera omanyi mami aliyera ayina engeri gyabika omwami oyo ow'enkima ayina engeri gyabibita ku mitwalo 10 abasatu teyo kati babiri mudatika engeri gyezigenze nnyo ayagayisha bwongambira mulisa nakebera banayi 10 Katonda akuwe mugagga 10 Katonda akumalire ebizibu naki Katonda nsaba kuwa akawumbi omwaka guno. Haji mpanga emitwalo 5 kiseka emitwalo 5 Jackstar emitwalo 5 emitwalo 5 mwemuweereza buweereza kale ku simu eyange abantu beekataku bakoma okunywa amazzi agaddugala abantu beekataku nziina wano okuba ne sente kandi zena mtezuera nazika wallahi amazike tulunda birunzi tukola muzi ano ayita bamazike kakati naye mukwano gwange omulala bamuyita Don Bahati kwali Doni Bahati kwali bannanga aweereze Doni Bahati aleka ku simu yo gonzijemu
Don ateka kusimu yange emitwalo 5 Don Bahati atwala abaana bweru bakadama oyagala kukola bwakadama Arthur King Arthur ayagala twala abantu bweru era abatwala buli mwana baweereza ku simu yange ne baweereza akakadde nga baweereza ku simu yange nzirina wano wanyi shekhe ndio tukano nzije mnange kubanga bale bagita Standard Team FC nozagala nawe giyingira eno yo baba ato yingira bisanizo yaba ino choko kisokote ko kuba nga kumeza oyinake milioni 7 ezikuyingiza wanji shekhe Standard FC temalaga yingiza kati twagalawo oyina okubanga oyina amazike milioni 7 capital business ezitowetya nze bantu ekamulu abo wali muto yoseka waffe tumukolere ki abaye muweereze sente akira mteekayo machanti nga bwe ninda amazika agajja ku simu ya Sheikh Bukhari mbulayo abantu 8 basi weereze ku simu yonzo ozimpe mbasaba sina mtawana bawe sente kati bazisa ku simu yo Bago bompanze shatura eza 10 zo zimaze okulabika ajadi shatura wandika 10 awo amenyaga 10 bamuyita 10 ye eva 10 kyo timala 10 ekyo kyagata ne giwere 5 Allahu akbar achikola ati asevinga ntsetufude aba Airtel 07 eri mu mannya ga Karim Kalisa abaye twakozemu extension nga tulowooza ntumba muli mutarawe tugamba engeri obudde gye bugira katubongeremu ku kadde ebira bina ntubanga tubijjeewo musobole okubanga muwaayo ensimbi n'okusinziira ku bwendaba mulabika mwenna mwebase sikyalaba bwe mujja sikyalabayo kanyego n'abamperiza baleka nabo beebase kakati kiki nenze kamusomere namba osanga ye Aisha kwali kubanga sigino ziraba se waleka bazze nabe 10 ndabika ngenda funa mulisa kana aliso typinga ndaba ne 10 naye ngenda funayo aba MTN 0776 bina ana munya 22 oba merchant aba Airtel nyiga star ninzeyo Allah ya Allah jingeze ekumazemu ama tonzijala wanonga sifunyeyo omuntu ampayo mitwalo ko musajja ono gwe mulaba ali stable nga ali maso ya kamera mpaka ko kamera ngenda kubampende bugu kubanga ngenda kubayina biri ekyo kubiri toyina yadde mukwano go yadde asobola kuweereza mitwalo kubanga lyo badde ku salamu abantu asoka Abdussalam nebota mungamba seka oyo ye wallahi la haula wala quwwata illa billah alinga kansala wa mchalo Simba wali akalude bakabba wali ebutambala abantu abasubizanga busubizanga taba wako kucheza kulabira kakati oyo bobanga esako joti yo yasoka okubiri ajali Aisha shatura munange mbya sente ajali shatura ati siwereze 10 okusatu sibu akira kawo yanyigira yantawa muko nende mikwano je nina akati mu butufu embate mumpaddeyo sibu nawo oli munange okeza mulisa bebato ndikiza tamuleko nawe yagala tambulako nawe ndina ku mikwano ejina ku sente kubanga kakati nali badde nange kwe bali ni bale kabeba sedda ne alhamdulillah sebo shekhe kamutegeze okumya kyabuze nezulufa natukunda ebitano abiwereza kawonera akalaga nti bakyaliko Hadija namusiro ebiro 10 agiwereza Jamida chondwa ne omutwalo aguwereza abange mwebale tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatusimire Allah subhanahu wa ta'ala owekumize sinamufuna naye kanebaze abakulembedde no kanebaza obadde ofunye kankwebalizeko Allah okubanga ofunye ya betano babiri Allah osanga ate nga asuubira tetubula dakika zizo nga 11 oba oli awo biiznillah mubenkowodde Allah ajja kuleetayo wetano mulala aziise ku simu yo nze sifuddeeyo nze nebaŋŋamba mmeka toli aweereza ezo sente nzirina wano
Bukari mpereza 2 nganga kuwa Bukari mpereza 7 ngazikuwa bonamba ise nkakasa bukakasa bajja kujja bi idhinillah basajja bange ekyo kusatu Sheikh wange ekyo kyakusatu kyakuna ekyokuna kizitowa ekyokuna kiriwa kyokuna tukireke kizitowa banakusanga wangoto banabukafunika ekyokuna wemba nakubye simu nga nakola nawe sokagamba wakitiba Allah ngondeze omuddu ono ekisoka esimu ebeeko esimu ekyokubiri agikwate ekyokubiri abe mu Kampala ngeno okulyanyiza tu ngevaako ngongeredde Allah wansasa nenjira mune nkogo okubiri Allah waffe abantu bekatake obalaba nkusaba okake yebasa omuzikuse ayimirirewo akwate eweereze nebwaweereza 2 essaawa eno gwe weekanga gati gye emitwalo 2 niwe kuba mutwalo gwereze essaawa eno kale Seeka Muyingo aviiremaawo ka musajja Muyingo Metozi asinga okwokya enzigi neweba ya toyi neweba amadirisa nebwezibaki kabaka mu kutegeka enzigi oba za byuma oba oyagala kwokya luggi lwa takisi ayina buli kimu aviirewo ng'alinga atalina bakasitoma musajja mugagga teri yabina amwa contract nga yabiri bukadde 2 bukadde 3 bukadde 4 onkubye omupiira onkubye omupiira abantu 2 ndina 0 Allah isawa Allah akitibwa ekyo kye bayita ate era mba kuyitayo wa 10 nze nalifunye oba Seeka tukole tu substituting matu budde teri ndachika eziso budde teri tokyalina kusikyusa bwoti bajja gati omusajja oyo munanfuusi mu mutwe gwe balaba nze atabikwase kati ngwe nkuweyo mpitireyo we 10 ow'etaano nenyinza obutamusobola ow'etaano nyinza obutamusobola Seeka ndi munafunafu ndi munafunafu kubanga Mungu netaga kutambulako naawe netaga nkyuse emikwano oberenga we ntandika okunoonya mikwano gya ngamba Sheikh Hamza Bukhari yasooka kubanga akati ove kwa Abdussalam kakati ne Sheikh Jemba kakati Sheikh Bashiri Jemba abasajja ne emikwano egyo mirungi olw'ensonga emu ntiba walimu bakubatu balina irishad yaki financially tuyinza okujja mula hawla wala quwwata na yatera bakomekereza bibatukola ne batujjukiza obulungi abu saku wakwata nungi kubeera nange kwiriza ndi ndi musako yo sebo negana sebo sola kwegana sola kwegana ne mu bya center atondeka Gwacho okwalaga nange mu bilala byokka ebyo dinondeka waliwo Seeka mukwano gwange bamuta Sheikh Nu'man Muhammad Mbogo ayimiridde mwalimu ayataye ali mutulubaliri Mbogo ayimiridde Allahumma director Sham era abakubanga kwali etana abadde asobola ogiweereza abakotola banti yabakowoola muba walimu ataliiko muba walimu abayimiridde muba walimu abebbeeyi abasobola okufulumya ssente ezo Numani nkimanyi wallahi kitofu tokimanyi nkimanyi bulungi bwe tubanga Allah wallahi kimanyi ngira ayagala nnyo okusadaka Allahu akbar obulamu bwe yabuwaayo kati Allah mutaasa naawe akutaase min khizyi dunya wa adhabi akhirah bannange dunia ezitowa wali wagizawo omulala mbayita wano naye simanyi ya Allah anyambe kikumi yabikoze dda Kiseka tanaba mpulira typinga nenda ba message tejjo ba mpanvu bali mukolima Nachiga yali badde akolima Jamida Chondwa n'omutwala aguweereza Shifa naye bbiri aziweereza Christopher Tukamushaba naye 10 aluweereza bwetu shekhe bwetuyimiridde abantu bwe batyo bwe bakoze akaddeko era kisigadde mukaaga waliwo ayina kyakyusa omukyala yakyakulembedde omukyala abakyala babiri 10 beba kyali ku top 7 ne 10 beba kyali ku program ye 10 yazimpereza dda wano era zizo ndoza nzikutusiza kanko ekintu kiri kimu buli woyagaliza omuntu akalungi ne bwakadde bagatya Allah takuvaamu mu batu kulembera basoka waliwo omukyala kanyumyeyo kano okusinzira ku budde nti bubu
waliwo omukyala omulimu gwe yali ayoza ngoye kati nga mwalabirira abaana be famire mwe baliira akaki akamere omulimu gwokoza ngoye Sheikh simwangu gwengo omulimu gwokoza ngoye ku bitundu mzimanya nga baleka baba azimanyi astagfirullah jamani zizitowa omukyala ono batuuka ayoleza ekitundu kyonna abantu abamu yali ayoleza ne batuuka nga bafunye basenguseba n'abeera nga anafuye n'atambula n'agenda n'asinkana ekikomera ky'omugagga kuluno yeekaza buki bwekaza agenda okutulira ku kikomera ky'omugagga asikaali n'amugulira n'amugamba nti omugagga omuyina yeeyo njagala nze njoza ngoye n'amugamba otuukidde walungi omugagga anoonya nnyo aboozaki engoye koye nti kale n'ayingira n'atuuka n'abuza ku mugagga omugagga n'amugamba nti nzikiriza ogenda kutwoleza engoye naye genda ofuneyo munno engoye zange nnyingi tojasobola zooza bwomu kati omukyalo oyo n'afuluma n'agenda n'anoonyayo ayinza okwoza nga buli gwagambako agaana paka oyagakaana akata akawala akalungi akayitirivu n'akagamba nti munnange engoye ziri zonna mmanyi okuzooza era nsobola ozooza naye omugagga ayagala kulabayoko ku muntu omuboozi njoze naye gwe ne bw'otayoza zonna njaziyoza ate nja kukusasula akabanga singa macha nti ebadde weri awo tuli mu kumaliriza bayingira okwoza engoye mukoze engoye omugagga alaba akakyala kana akato amala okukalaba kyava agamba omukyalo omukulu nti oyo gawekanze Bukhari otwali nga mviiriddemu awo Bukhari nedda abadde akoze ensobi azeditinze ne kiswa njerabidde ziriwa azeditinze zino mbadde asuse ku J5 bwali tinze zifukeni kiswa kubere maso alaba akawala kana akalungi amubuuza nti akawalako ako kabalako ng'agamba nti si kawala kange ne kawala ka mukwano gwange nga muganjagala kawasa olaba bwakajja eri mugundi nakaleeta wano njagala kawasa omukyala yasanyuka namuga mugagga agenda kuwasa vane mu byokoza engoye omukyala nayoza engoye akasente ne bakomwana agenda nalabirira abaana be omukyala ono lwafuna okuba nti mufumbo afuuse omufumbo kyeyakola n'amugamba naye mukadde gwe kyokozeeko wano kikola kimala era nkugobye nina namugataana nayoza nja kufuna ayoza nze engoye zenjoza jozoza sijazagalira siki eyamutuusa kulyengedde kakati omukadde nawulira ennaku namuga abaana bagenda kulyaki namuga ebituddamu kunnyumiza efuluma wa tombulira mboozi zo omukadde n'agenda n'atuula mu nnyumba n'abaana be embeera ne musitowako enjala emuluma n'abaana ekoze eki n'addayo ne mu nnyumba y'omugagga neegayirira akawala munnaye ennyamba neweziba nnaku 2 njoze engoye agenda okuga nti engoye zogenda okoza bazozeza dda nga waliwo akawala ono yaleeta akawala kakwanoke akalala kajje koza engoye wayita akabanga katono omugagga agamba omukyalo olinga sikyamulaba nti omukyalo oyo yakoowa yalwala kati takyasobola kutambula kyetuva twafunayo kaliwa akano kati omugagga n'akwata ssente empitirivu n'amuga nti genda omugambe mugulireko ennyumba wanaabeera bw'omala omugulirako ennyumba omukolere laundry nga ye ng'abantu bamusanga as a session yamukolera akalungi n'omugagga akola kaki akalungi amuddiza omuwala nakkiriza omuwala kyeyakola ssente ng'azirya ng'atuula ku ssente nga bazikakkanako nga bazirya ng'asigazawo obutwalotwalo nti hasiba ala sabili mithal obusente ng'ajja ng'agamba omukyala nti enjala ekuluma nti maana wange enjala enzita namuga ngenda kukuwa ssente zino naye okuzikuwa ng'azimulazeeko oyina okuva ku kitundu kuno obutaddamu kukibeerako amuwaŋŋangusa saagala kuddamu kulaba namuga nzikiriza olw'obuki olw'obufunda bw'obudde kyava omukyala asenguka mukazi wattu n'atambula n'agenda kati mu kutambula okugenda ku kitundu ekirala omulimu gwe teyagwerabira gwakukola ki gwakukunyangoye n'agenda nasinkana ekikomera ekirala ekyabakadde abooleza engoye ne bamukkiriza n'atandika okwoza engoye nga bamusasula buba buli awo n'abanyumiza ku mboozi y'omuwala omuki omulungi amakaate gaalimu nga ge gazaala omusajja oli kati gyakola Allah gyamusudde
kati bamunyumiza ebintu ebyo kyava akuba essimu maama namuga nti mwana wange nkwagala ojje wano mu nnyumba eno. Allahu akbar walillahi alhamd. Kati omusajja omugagga yeewuunya nnyo omukozi eyagoba agamba nti yalwala yakogga yakola ki okusanga ali mu maka ga maama we namubuuza kiki nakugulira ennyumba nga byonna tebikolanga ki tebibangayo akhiran bakuyita omukyala naye yeewuunya nnyo okulaba nga gwe baagoba ku kitundu era yagenda ku kitundu ate yasigala mu famire maama n'amulagira n'amugoba nagoba omukyala of course omugatagoba kyamwagaza ki nekyo njagala muti bw'okola akalungi Allah akuwa akalungi kano kensembyayo yakwata omugagga n'azimbira omukyala oyo amaka n'amuwa ne laundry n'amugamba bwe kibanga ky'osobola giteekemu abaana bo n'amuga ngenda kukujjanjaba amagumba agalwadde. Allah yamusasula olw'obwetaavu bwe yalimu muti abaana bano kati akalungi ke yakolerera oli obufumbo Allah akasasula eno muki mu advance munno bw'omukolera akalungi expect anything in return manya nti ne Allah ina kyakola ki on a silver plate ate bwe kijja takizaayo. Allah abakikoze eki abakireese baganda bange tisuubira nti Allah asobola okukwata mu maali yo bw'ati n'agitwala ng'obadde omuwa tekikola ki tekisoboka wallahi tekisoboka era akuwa naganga wampa nange wenkuwadde. Hamza Bukhari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh barakallahu fikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum banaye Sheikh yoyo tagwa ebigambo tebigwa buwomi era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amutukumire ne Ibrahim Joy emitwale birajuwereza Ismail Obura ne Umar Mbale naye olukumya luwaddeyo zamna kayenge 5 nantumi Sabura 12 ne Christopher tukamushaba naye ndoza namulabedda tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasime katukome wano nze Muyingo Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. روحي يا الله المبدي Munsena y'emitimbagano si buli kyolaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss weebuuze noonyereza okakase ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu. Fire! Buy your tickets through MTN Momo on *165 *20# and come support Uganda Cranes. Unstoppable! We are what? Unstoppable! We are good. With MTN. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! We are good. MTN, our football and our support is unstoppable. Upgrades are nice, but stepping up is woohoo! I got a surprise for you. Upgrade today to get even more with Step Up. That's huge. I know. So if you're on GoTV Max and upgrade to GoTV Super, you'll get even more with GoTV Super Plus. Really clever play. Get big value. Get big entertainment. It makes the difference. Get stepped up to even more with GoTV. Man. Upgrade today using the My GoTV app or dial *206#. No
No matter your entertainment needs, Showmax has a selection of plans for you to choose from. The Showmax entertainment plan is perfect for you and your family. Watch Showmax originals, hit international and local series and movies. If you're a solo streamer, you can get all this on one mobile device. And for all the die-hard PL fans, catch all the live games on the Showmax Premier League mobile plan. Showmax has your back. Sign up today and let your streaming good life begin. Oyagala okugenda ku hijja oba umra? Gula utrope hijja savings account wano ku Tropical Bank. Leero ku 5 zokka oba $5 zokka. Trope hijja savings account togiwaako ssente buli mwezi. Osobola okukola hijja ne umra ku kasente akasaamusaamu. Savinga naffe olwo tukongereko ku ssente zo eza hijja ne umra. Ssente zino teziriiko wadde magoba. Kuba ku noti 8 noti 2 noti 5 noti. Tropical Bank, here for you. Tropical Bank erungamizibwa banka ya Uganda enkulu ne ssente z'abakasitoma zikuumibwa kitongole kya Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde 10. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. In the dance of shadows and light lies the heart of Uganda's resilience amidst the challenges of the night, where innovation meets necessity and education refuses to be dimmed, where connection thrives in the absence of power. Embrace the power of the sun with StarTime's solar range of solutions. And empower your journey towards a brighter tomorrow. StarTime Solar. Power your life. Bored of watching the same stuff on TV? Say no more. AfroMobile is now on smart TVs, bringing you the hottest Ugandan and African content, bigger, better, and right on your screen. Live TV? Check. Classic Ugandan series? Absolutely. The latest music shows and rewindable live events? You got it. No interruptions, no limits, just non-stop entertainment all in one application. Now streaming on Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, and more. AfroMobile is your ultimate home entertainment sidekick. Getting started is a breeze. Just head to the App Store on your smart TV, search AfroMobile, download, and start watching. AfroMobile, authentic African stories. Eno ye Salam TV.